Ekyatuuse ku Honorable Mpuuga kiteekawa Honorable Nambooze, Honorable Segona, Honorable Mwanga Kivumbi, basiniyaaz abo. Kibateekawa. Nze kusinziira ku kye nalabyeko bamaze nabo ngabo basiniyaaz. Okweyabuluzaamu. Kuba buli omu ayogera bibye. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu amasannyalaze 3 phase ge yatoolerako ku babaka ab'enjawulo gayisaawo abantu ebitundu gabayisaawo ababaka ebitundu nga 9 ku 10 mu kalulu akawedde bangi abaali bagenda kudda mu parliament obo yagala kiyo toyagala kiwulira bangi abayetawo olw'amaanyi ga party ya president ne basiniyazi kubanga nze badde mu mawulire investigation zitu tubali tuzikolera ddala akalulu obadde okagoberera mbadde nkagoberera mu kalulu ka 2021 mu Nnyendo Mukungwe actually Greater Masaka mbidde yali aleese amaanyi mu kalulu kuba bannannyendo Mukungwe bakimanyi akalulu akagwa mbidde yali waggulu wa Mpuuga bo bannannyendo Mukungwe bakimanyi kati ki ekikyusa omuzannyo okuba nti Honorable Mpuuga amaliriza kino oba okyagala okiwulira oba toyagala kukiwulira President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu amasannyalaze 3 phase ge yatoolerako ku babaka ab'enjawulo gayisaawo abantu ebitundu gabayisaawo ababaka ebitundu nga 9 ku 10 sebo mukama wange President omukulu lujja mutoleddeko ku masannyalaze ge nafunyeko kakati nawe oli waddembe okugenda ng'ogagabanyaako nange nga bawadde mwenna batulaba tuli ku masannyalaze ga Bobi Wine amayitirivu omusiraamu afune edduwa eri gye bayita vaawo mpitewo omulokole akwate Bayibuli omukatuliki akwate evanjiri tulabe nga tusabira eggwanga lino obwenzikiriza z'eggwanga neno naakola atya naye akoole bajjajja akume omukka mu kire asabe bajjajja bakole ki bakomewo mu ggwanga lino kubanga ensi etabuse. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe nnungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Nsanzi basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Sserujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna mbabuuzaako n'ebibazo okuba nti mugoberera vidiyo zaffe
ez'enjawulo ze tubateerayo ewatali kukyamuukiriza ewatali kwogera byabakabampaane. Omanyi tuli ku mulembe ng'omuntu ayagala tusavuwaze tuwalampa abantu nti basobole okutulaba. Ate tugenda kukola ekyo bannaffe. Ffe tugenda kukola kye tumanyi nti kyekituufu, oba mutulaba mutulabe oba temutulaba it is okay. Kakati olunaku olwali tulina Jamil Kivumbi mu Nanuupu era nga 26 ajja Masaka Bukoto Central. Nali ntiddemu nga ngamba ogenda kujja Bukoto abeera South owa omukulu ono ani owa South yani Kagabo Twaha Dr. Kagabo Twaha mu Nanuupu. Neola byensirikiridde bwenti nga nkulaba obaisho jagadde nkulekere endowooza yo kiki okogera ku omanyi ebintu ebimu biraba kati Nuupu kyenkimanyiiko by the way kiri kimu nti buli memba wa Nuupu ali solid. Tolaba Kagabo Twaha gwe twogerako ali solid mu kiti kye nti ye tomunyumiza waba agenda kuyingira president we amuyingira nga wali abalabi baffe president w'eggwanga omulondo w'ekumi His Robert Kyagulanyi Ssentamu mwatugamba nnyo nti ensonga ezitalina makulu tetuziwa makulu. Mpulira ssebo obukulu bw'ensonga eyo sisobola nze omusajja akkiririza mu nkyukakyuka alwana ne bannansi okulaba nga tukyusa eggwanga lino. Ntandikire mu Bakagabo abo Bakagabo we ziba ndiga zaava dda ku lugendo ate ng'agamba akyali mu Nanuupu. Saagala tuwe makulu Kagabo kuba talina makulu. Leka tukonsentratinge ku bigenda mu maaso mu ggwanga. Tugere ku nsonga Munnayuganda zayagala owulirako so si Kagabo. Kati Kagabo yafuuka kyennyalwa omuntu kyatagana kuwulirako. Yajja kwesanga wali abadde okulaba interview otatiside Kagabo n'agenze walala. Abadde mubeereewo ensonga za Jamil Kivumbi, nsonga za Honorable Mpuuga, nsonga za Nuupu future yaye wali abakulembeze abapya n'abakadde betubadde tuyibiriddeko n'ensonga z'enguzi okutwaliza ewamu. Ndowooza awo wenyini sooka omala obbambuulizaako bannayuganda otwaliza ewamu. Yes, abalabi baffe beebazayo yonna gy'omusinziira muli mutya abakadde baffe bannayuganda mwenna abali mu Uganda n'abali mu mitala w'amayanja mwebale gyonna gye mutuusaako engalo ate mwebale n'okubeerayo okubanga mukyali ku mulamwa ogw'enkyukakyuka. Mmwe abatuzaamu amaanyi ye mmwe ssuubi lye tulina okulaba nga tununula eggwanga lino. Jamil Kivumbi ge mannya gange ng'omusajja Omuganda kansooke ntuuse okusaasira kwange eri abaana ba Buganda n'abazzukulu ba Buganda olw'okuviibwako mukadde waffe Luumwa obuze bannange kiyaze bubi nnyo. Kwegamba tutuuse mu ggwanga lino nga enfa y'abakadde baffe abatumentalize betulabirako si bakadde bokka n'abavubuka y'abantu tutuluse ku mutendera ogw'okubanga ensi efuuse ekisekererwa. Ate kati okutta kuno kugenze wala nti amasasi gakaakati gafuuse nga bijanjaalo tewakyali mbeera yakutya era omuntu waafa n'owulira nti masasi tewakyali nansisi muntu gyayinza wulira nti bamukubye masasi kwegati tukyakyogerako nnyo nnyo kuba kati kifuuse kya bulijjo naye kaakati awo eggwanga ligenda luddawa. Aye no kati ebyo biri mu mawulire naye waliyo n'abetta ng'oli akwata ejjambiya n'alumba munne n'amutema n'amuteeka wali. So kibi nnyo kusomozebwa kw'amaanyi nnyo kyova olaba nti tulwana ne ssekulwana yenna okulaba ng'ensi eno tugikyusa tufune obukulembeze obugenda okubaamu ebyokwerinda ebitebenkevu obugenda okubeeramu mu kukwata abantu abo abeenyigira mu mbeera ey'okutta abantu ne wabulawo abalondoola. Abantu bangi battiddwa muganda wange alipooti tuzirinze tetuzirabyeko lwakuba ekyaliro kyanjawulo mukko wategedde nti balujja kati lyerinnya eritambula naye bannange omanyi munatulemesa otuuma abaana baffe balujja. Pulezidenti waffe yatugamba nti mujja kiwulira kakati nno nsuubira nti oba oli awo naffe balujja tukoze eki tukitesitinzeeko tutandise okifiiringa kuba gwe buli woozuukukira omuntu n'owulira nti lujja kyakuswala kw'amaanyi yenyigidde mu kutta ate lujja yeyasse ate lujja si birungi. So okusaasira kwange kugenda eri abaana b'endiga abazzukulu b'endiga n'Obuganda okutwaliza awamu olw'omutaka waffe. Nafunako ekisinkano n'omutaka twali mu Bulange eyo nga tuyitiddwa jjajjaffe Namwama omukubiriza w'olukiiko lw'abataka bami nga musajja mukakamu era olukiiko lwe twalimu y'omu ku baasembayo okwogera yasooka n'atuwa obudde n'atuwuliriza
omusajja abadde omukakkamu nga tolina kigambo kyonna kyonza mujjamu. So nafunako omukisa omusisinkanako kya mukisa mubi nti ate yagenze mu bulumi obuyitirivu ennyo. Kale kwegamba twongere okusabira eggwanga lino nga bwe twesabira. Nongera n'okusaasira abaliga bannange bonna. Twaterese omukulu w'ekika, twaterese mutereke saidi zaawo tone bayitawo batya baale kibaale baale. Ayo naye tukyalina bingi ebyosomesa abaana abaddakaawo. Naye kati kyendabye lujja ngenda kuteekako mu layini yaffe y'ebika byaffe twongere okukubangula. Ani ate? Nze ndi muzzukulu wa Luwomwa. Ate kaakati naye ku butaka gye twaterese omutaka naye wakubuzaabuza. Just omuntu buli omu abaako kyasoomoozebwa. Kati erinnya Baale, Kabaale, Kibaale nze gambuzaabuza ng'omuntu. Naye ekikulu kiri nti Baale empigi bwe twabadde awo. Kale mukulu Jamiru Kivumbi abantu babuulidde 226 wojja nga tetunnasimbula 226 just kikonawo bukoonyi kuba tulina obudde bwawo maaso. Ate no by the way n'ekirala kyenjagala okutereezaamu mpozi nga tufunye ensonga etutwala mu kalulu neffe omulamwa gwaffe ogusooka gwakusooka kujjako nakyemalira. Bwe tugenda mu 226 nga tugeze mu solution y'akabokisi Bukoto Central engendo sinziira okubanga nnunula ekitundu kyaffe ate n'okwongerezaako eddoboozi ly'abannansi okulaba nga tutwala Mwami Museveni okufuna obukulembeze mu Uganda empya. 226 Bukoto Central ye constituency gyengenda okubanga nsinziiramu okulaba nga tuweereza abantu baffe okukyusa obulamu. Ejuzi nabaddeyo bya ku ground nkulaba amaanyi mangi. Nabaddeyo nga ntalaaga nayiseeko mu byenjigiriza amasomero nga bana basomera Mbiwempe. Abaana basomera wansi. Abasomesa tebalina we basula. Okiraba byanjigiriza byebiri ku level eyo mu Bukoto Central wano kiri Masaka wano mu mutima gwa Buganda. Kati olaba ali ewala. Ene Kalamojja n'ebitundu ebirala. Ekyo vala baliyo simumanyi era mmanyi gwe 226 Jamil Kivumbi mumulabira ddala. In fact tandika okutegeka amasuuti go abantu bogenda okukola nabo kubanze mmanyi kati gwomu kubagenda okukola ku government ya Mwami Museveni. President Robert Kyagulanyi Ssentamu terabizibu. Mwami Museveni tuli mu kulwana kumujja ku buyinza. Era nze nzikiririza mu President Robert Kyagulanyi Ssentamu abo abasigadde nti bonna bawogedde nga woyogera naye bamaliriza bakoze ne President Museveni. That's why kati nze ndirayinze ku history. Okitegedde? Kale tusooke tutunulire ensonga ya Honorable Mpuuga Commission of Parliament amonna Nuupu eyali leader of opposition ngera ebizibu ebimu enganze bijidde mu kifaananyi kyabadde ku kyali. Gwenga Jamil Kivumbi monna Nuupu abamu ku betusibiddeko mu future katutunulira abamu ku bakulembeze betubadde nabo mu kifaananyi nga bamutadde mu kifaananyi ekyokubanga enguzi gye tulwanisa ate olwaliro yeemwogerwako. Kiri kitya gwe kikyoyinza okwogera ku mbeera eri ku Honorable Mpuuga? Okusooka kwa byonna kyakusoomozebwa kwa maanyi nnyo kuswala kwa maanyi nnyo nti Uganda yaffe speed kwetambulira n'ebintu ebizze ebimerukawo twetaaga okuwaayo wiiki nga nnamba buli muntu n'asinzira mu layini ye jakkiririzaamu ey'okusaba Katonda. Buli omu mu ddiini gy'olimu ye tusabe Mukama Katonda ataase eggwanga lino. Omusiraamu afune edduwa eri gye bayita vaawo mpitewo. Omulokole akwate Bayibuli. Omukatuliki akwate Evanjiri. Tulabe nga tusabira eggwanga lino. Obwenzikiriza z'eggwanga nno naakola atya? naye akole bajjajja akume omukka mu kire asabe bajjajja bakole ki bakome mu ggwanga lino kubanga ensi etabuse. Bassebo ne banyabo tutuuse ku stage ly'eggwanga lino ng'ebitambula tetwabirowooza nako. Kwegambe kya Honorable Mpuuga kituyisizza buli omu mu ddiini lye abeeko kyakola. Mwami Mpuuga owekitiibwa ennyo Honorable Mathias Mpuuga mukadde wange okuva mu Greater Masaka y'omu ku bakulembeze ab'embavu betubadde tulabirako ngaffe abavubuka abamerukawo betubadde twegomba abadde akwata omuzira n'avumirira ekigambo nguzi eri mu gavumenti ya Mwami Museveni n'avumirira okwonoona ssente y'omuwi w'omusolo
obuli mu bukulembeze obukulembera mwami Museveni n'abantu be bonna kyakusoomozebwa kwa maanyi nnyo kyakuswala kwa maanyi nnyo nti abantu bano era baakimuteze akasente ako kowa omuntu okumusiima lwaki tokakwata n'ogenda ekyesiiga mu kyalina mukaaka n'oteekayo ekizimbe ky'eddwaliro ekigenda okuba nga kijjanjaba abakyala ba kansa. Kibi ky'okusiima Honorable Mpuuga nga basobola okusiima eyali speaker wa parliament eyali prime minister ng'ate naye yalina ekitiibwa ekya leader of opposition. Ngenda kwogera ku kya speaker ngenda kwogera ku kya leader of opposition akasiimo ow'ekitiibwa ennyo Honorable Winichiza ng'asiibulwa walaba engeri gye yasiibulwamu ku bwa leader of opposition yaweebwa engule naweebwa akatabo akadayale n'ebbaaga era n'asiimibwa bulungi ku buweereza bwe ye lwaki tebamuwaayo ebisatu era bamuwa ekifo kya ate n'enkola eno ogyegendereza n'ogikebera n'ogiraba tekiri mu buwandiike nti buli loopu agenda okuvaako agenda asiimibwa n'akasente kano lwaki ku mwami Mpuuga tolabanga waliwo saayansi agattaawo biva mu parliament batuula butuuzi ne bateesa nze bamendinga amateeka ne tujja ku kyetuliko nze Jamil Kivumbi enzaalo y'ekyalina mukaaka mu Mukoto Central mu Masaka district lulu ey'omukyalo nvumirira ekintu ky'enguzi era sikikiririzaamu era mpakana n'oyo yenna alya ssente y'omusolo mu bintu by'enguzi. Akasiimo kafuuka kati enguzi. Akasiimo nkuwadde example mukyala w'Inikiza engeri gye yasiimibwamu. Tutunulye kino ekiriwo kati kyekiriwo kati oli munnamawulire osobola okukola investigative journalism njagala onoonyereze essente zino ezaaweereddwa mukadde waffe zisinziira mu kusiimibwa ki ssente zino ezaafulumye ne ziweebwa ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga mukadde waffe gwe twagala ennyo zazze ku ki mu constitution mu mateeka mweziri Honorable Joel Ssenyonyi lopu waffe omupya wanaaba avaako anaazifuna emiliyoni 5 balopu abavuddeko emabega baazifuna abaffe kiba kitandikidde ku mukadde waffe Honorable Mpuuga ow'ekitiibwa ennyo kiri mu mateeka okuba nti afuna ebitaano okubanga afuna ebitaano ebyo so tuyina fenna okuvaayo okubanga tuvumirira ekintu kino ekyokolona ssente y'omusolo engeri gy'olaba ekitiibwa kya Honorable Mpuuga n'ebyo ebyayogeddwa okuva gy'ali gwe bikuwa kifaananyi ki ekisooka kuba yatutemedde embeera gy'alina ssente ekimu ku bintu ebyansanyudde Owekitiibwa yabadde agenda kukola press conference ku lunaku lw'Emmande naye ne yeekuba mu mutima n'agijjawo oba n'asooka agiyimiriza tannaba kuddamu okwanansinga enyiika gye nafuna omanyi mu nnyumba mu buli nnyumba mubaamu ebizibu ebyenjawulo in fact ensonga zino nkakasa aboogezi ba pate ate nabo bajja kuvaayo boolyawo okwongera zitaanya ennyo nze ngenda gezaako okwogera ekyange nga Jamil Kivumbi nti waliwo ensonga engeri gyesobola okwandulingibwamu Owekitiibwa yavaayo n'ategeeza Mr President mu nsisinkano gye baafuna ne President gye yayogeddeko nakkiriza nti akasente kakola ki kajja era yakafuna ate agamba tanazifuna mu meeting yasooka President gye yalimu n'abakulembeze ab'oku ntikko Owekitiibwa yakkiriza nti akasente kakola ki yakafuna wabula wano oluvannyuma lwakyadde ku CBS nagateka okukola kati tekajjanga ekwega bikyuka bikontana ekyali mu meeting ku kiriwo wano ku mawulire ate n'ekirala nze Owekitiibwa Mathias Mpuuga akoleredde obukulembeze buno opposition ate tumulabiddeko nnyo ffe tukuze tumulaba ate nga tumunyumirizaamu nnyo era nze naalisabye ekitiibwa kyaffe ekyo tukikuumire ddala kireme kuyita mu luggya ate era nga tukyalina omukisa ogukikuumira ddala n'okuba tukisigaza
President wavaayo n'agamba nti ow'ekitiibwa Mpuuga kubanga mu kalulu ka 2021 mu Nnyendo Mukungwe actually Greater Masaka nali nkola emirimu gyange ng'egyo bunnamawulire. Ow'ekitiibwa n'ayitawo ku buwagizi obuyitirivu ennyo obwa enkyukakyuka y'abantu oluvannyuma lw'okuweebwa kaadi mu Nnyendo Mukungwe. Baali mu leesa y'amaanyi ne Honorable Mbidde Mukasambidde. Era ow'ekitiibwa Mpuuga okukwata kaadi eno kyamwongera amaanyi. Nze nali ku ground kuba nze nzalibwa Kyannamukaaga. Oba toyagala biwulira nze nali mu ground. Ow'ekitiibwa Mpuuga ne tusanyuka nnyo abakulembeze bangi abaayitamu mu Greater Masaka. Tusanyuka nnyo ntula ni Masaka yaffe egenda kola ki? Kukyuka. Tutumuka. Ng'ow'ekitiibwa Namayanja Florence akoze omulimu ogw'amaanyi mu Masaka City era ndowooza oyitayo n'olaba Masaka ey'enjawulo. Ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga mu kuyingira Parliament, President yennyini nnyini yeyina obuyinza namuwa obwaloopo ng'alina ekitangaala kyamulabyemu nga tamaze na kutegeeza ggwanga nti abannange loopu ngenda kuno ye nga ye yatuula n'alaba ekitiibwa nti asanira ekifo ekyo. Leader of opposition. President w'eggwanga y'omu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amulonda okumumyuka mu Buganda. President y'omu mu kumuwummuza wano mu kisanja ekyasoose tamu yasoose ku bwaloopo n'amuwa commissioner wa Parliament. Omuntu yaba takwagala. Abakulwanyisa wabeerawo ebyenkizo by'oyina ebikuweesa abala ne babaleka. Kankubuuzeyo kino. President we yalonze Honorable Joel Ssenyonyi ku bwaloopo yali tasobola kumulonda mu ntandikwa. Yali asobola. Yali amulabamu essuubi, yali amulabamu ekyenjawulo. Kivula yamutrustinga n'obukulembeze obwo bonna n'abumuwa. Kuba ne ba Honorable Segona weebali ba Nambooze weebali naye bawampuuga. Nze ekyannumye kwe kulaba nti ekintu kino engeri abantu gye bakikuttemu abamu bakikuttemu mu ngeri yakumala ku togamba abamu kiri ku saidi ya either president wammwe mu kibiina ne komiti yammwe then ne saidi yeeno eri bano ba Honorable abali mu line ya Mpuuga. Kyabadde kyakusomoozebwa kw'amaanyi nnyo. Abantu abavuddeyo ne mugamba nti President Robert Kyagulanyi Ssentamu nti tayagala mwami Mpuuga. Tulowooza bubi. Si kituufu. Omuntu gw'otayagala omuwadde obukulembeze obwo bwonna ku babaka ameka baalina mu Parliament. Sometimes tulina ebintu bye tugenda ne tukubuukira olwa okwagala okucreatingawo traffic mu mawulire ne mu social media. Olina ekifaananyi ky'obadde otukubira wali nga tuyingira akalulu akawedde akaleeta mwami Mpuuga mu Parliament ku kisanja kino ng'otubuulira byayinza okuba nga yafuna mu Bobi Wine oba president wammwe ow'ekibiina kya Nuupu. So kaadi agifuna omwami Mukasambidde yasigala wa DP. Yali wa DP ya. Yali wa DP. So tulaga amaanyi awo. Naye akalulu ako Mbidde yali aleese amaanyi mu Nnyendo Mukungwe. Ng'asinga ku mwami Mpuuga. Yali aleese mukyobamanya Mbidde yali aleese amaanyi mu kalulu kuba bannannyendo Mukungwe bakimanyi. Akalulu akaggwa. Akaggwa. Mbidde yali waggulu wa Mpuuga. Bo bannannyendo Mukungwe bakimanyi. Kati ki ekikyusa omuzannyo okuba nti Honorable Mpuuga amaliriza kino oba okyagala okiwulira oba toyagala kukiwulira. President w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu amasannyalaze 3 phase ge yatoolerako ku babaka ab'enjawulo gayisaawo abantu ebitundu g'abayisaawo ababaka ebitundu nga 9 mu kalulu akawedde. Bangi abaali bagenda kudda mu Parliament oba oyagala kiwulira toyagala kiwulira bangi abaayetawo olw'amaanyi ga pate ya president ne ba seniors kubanga nze badde mu mawulire investigation zibu tubadde tuzikolera ddala. Akalulu obadde okagoberera? Mbadde nkagoberera. Waliyo ababaka nga ku ssaawa ya leero bali mu Parliament ye-11 nga tebaali na ssuubi likomawo kuva mu constituency abantu engeri gye baali babatukuttemu.
era ne woyita mu constituency ezenjawulo ze bavaamu abantu bajja kugamba nti ffe twakola ki twawulira mulanga gwa president gwe yatugamba ogw'okutiikinga ambuleera. So Manvuuli yakubya mu Kasambidde akalulu n'abalala bayitirivu nnyo. Bwino ku bwino eyo bagirabanga kiroto kya ntiisa. Manvuuli eyogerwako abamu ne bagikyawa era kati abasinga agirabira eri ne pressure n'emukuba bangi. Kati olwaleero wabanga Bobi Wine y'ensonga lwaki ababaka abamu bali mu parliament wakeera kumakya n'agamba nti Mpuuga alekulire n'atalekulira buba bubaka ki? Ekisooka kati nga ffe abavubuka kiba kitunnyamiza nti abakulembeze ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga n'abakulembeze abalala nti president omukulembeze wa party gy'olimu gy'ogamba abantu nti yokola ki yekutwala nga gwe na deputy president we mu Buganda president waba asobola okukola order n'omulaga nti eyo order tesobola kunkolako kitegeeza nti kiba kifaananyi kikyamu eri ffe abali mu kumerukawo. Tubeenyumirizaamu naffe twagala tubeere ba Mpuuga ab'enkya twagala tubeere ba segona ab'enkya n'ebiki bye tubalabiddeko tubalabiddeko mu mbeera yakusika mugwa na mukulembeze bannansi gwe bakkiririzaamu tubalabiddeko kyakugezaako kuyisa kujabulula president kyayogedde. Nawulira programu ku Lwomukaaga ku CBS niwe nali ne ngamba ng'omukulu ensonga zikutta atya engeri gimu mukama waffe deputy president mu Buganda kuba nanga ba mukama wange kubanga mu Masaka gyenva yatutwala engeri gye yalambikamu ensonga nkakasa nti teyasooka girowoozaako nnyo naddala eri president waffe n'ekibiina asigala kyamuyita president wange naye tuwulira engeri gye yanaratingamu ensonga ezimu nga president really amuyisizaamu k'eggaali. Biki by'otali mu mativu ku Honorable Mpuuga engeri gy'akuttemu ensonga zino? Owekitiibwa Mathias Mpuuga oyinza n'okuddira ddala mu kifaananyi ng'omunayuganda. Owekitiibwa Mathias Mpuuga mumanyi ng'omusajja omugezi omuyivu ate yeewa ekitiibwa. President wavaayo n'akugamba sooka oddeko ebbali n'akasente kazzeeyo tulabe engeri tutereezaamu obwa Sseruganda obukulembeze budde mu maaso. Ffenna mission yaffe yakulaba nga tutwala nakyemalira kuva mu ntebe so si kulwanira bifo so si kulwanira ssente so si kulwanira ki ng'embeera webadde bagyogera nti tayagala tamwagala biki n'ebirala nti basimala ajja kumwesimbako n'ebirala biwulire egyo gye babikola munda eyo nga ggwe ow'ekitiibwa ddako ebbali mu mutima mulungi olekulire kubanga omuntu agamba okulekulira ye yakulonda nga n'eggwanga terikubyeko kalulu ku kifo ky'obwa kamisona. Lekulira wuliriza mukama wo kyaggambye obukulembeze buddemu mu maaso. Ekizibu kye tulina nti ffenna twogera ku kigambo omuntu olekulira obukulembeze oluusi ne twesanga tetufunangako mukisa gutula mu bifo ebyo binene naye ndowooza wakati w'okuviira ddala ku mukulembeze w'eggwanga paka ku Honorable Mpuuga be bamanyi kiki kye bayita okulekulira kiki mmwe kye mubasaba okukola. Tulina abakulembeze be tulabirako nga bawummudde abakulembeze nga bawummudde mu bukulembeze nga bali mu Uganda wano. Owekitiibwa Honorable Winnie Kiiza teyalekulira n'agaana ogamba sidda na kuvuganya ku kyabubaka bwa parliament mwe bali bangi be bantu abajja okusigala nga bakuumye omukululo legacy nti aliyogerwako kino kubanga tewaliwo abakulembeze kkiriza obagaana nga bali ku climax bali ku ntikko okoze okulembedde abantu ebisanja bimeka obakoledde kyobakoledde omukululo ogwo gwozimbye from day one gukuume paka ku last moment nga tosaana bakube bukubi kalulu egubere nga guli kiriini nga eggwanga lijja kubeera proud of you nga lijja kwenyumiriza mu ligambe nti
Lujja yakulembera abantu b'e Busiro kubanga mmanyi nti Jojja Lujja yakulembera abantu b'e Busiro mpulira naye obukulembeze bwe bubadde tebunnaba kubeerawo yali mukulembeze wakyakulabirako eri abantu enjiri gyakuba nga emufaanana wagamba nti tujjako nakyemalira naye kenyini ng'akola ebyo ebijjako nakyemalira so mukumira mu buyinza nti Lujja mu bukulembeze bwe teyasikako mugwa napate pulezidenti we Lujja mu bukulembeze bwe yawunzika bulungi nnyo ensi n'emusiima kkiriza obagana bino ebyensi tubirekawo kwegamba twalirabe ku bakulembeze abalekulira n'ogenda mu bitiibwa nga bakyali bansa ng'okyalimu ensa nga Kivumbi asobola okugamba nti mbutuufu omukulembeze ono namulabirako kwati ne bakivumbi abalala abajja abate abayitirivu abali mu background nage ndi omukulembeze ono namulabirako era yainspiringa nnyo ekyatuuse ku Honorable Mpuuga kiteekawa Honorable Nambooze, Honorable Segona, Honorable Mwanga Kivumbi basiniyazi abo kibateekawa nze kusinziira ku kye nalabyeko bamaze nabo ngabo basiniyazi okweyabuluzaamu kuba buli omu ayogera bibye Segona wamuwulidde Owekitiibwa Honorable Segona namuwulidde Owekitiibwa Honorable Nambooze namuwulidde waliyo n'abatanda bakuvaayo nga basirise naye ensi ebalaba ate mmwe abali mu constituencies ez'enjawulo mu kaseera kano mulabe n'ababaka bammwe mumanyi nawa gye bakola ki gye bagwa mission yakujjako Mwami Museveni nakukyusa ggwanga lino omuntu yenna alina gwolaba ng'aweta amakoona manya ti omulabe wankyukakyuka gwe tulaba ng'aweta ng'akola bimu bino ebigambo abiddamu aweta oyo omulabe wankyukakyuka eggwanga lino yalitulidde yessaawa yakulembeddemu okutuula ku nkyukakyuka so yessaawa abato mubakube mu tooki tuzimbe eggwanga ery'abamagye abataagala kumanya nga tumanyi kintu kimu Kyagulanyi ali ntebe muki ntebe mu ntebe awo obukulembeze butambule eggwanga tutiyagaliremu twagala okulaba ffensi ng'ekyuse kati version y'oku basiniya abo betukoonyeeko basiniya abo nga bwe nkugambye tubalinamu essuubi ddene nga ffe abavubuka abameruseewo oba bali mu kumerukawo n'abalala bangi abali mu kujja era tubasuubiramu ekitiibwa ekyo kye mwakuuma okuva nga mutandika obuweereza paka kati tuleme kumaliriza bubi bukulembeze bwaffe tuleme kumaliriza bubi omukululo gwe tuziyimbidde ebbanga mu kutoba mu kulumizibwa leka ekitiibwa ekyo kye twakola tuwunzike era nga tukimaliriza bulungi ng'eggwanga lijja twenyumirizaamu ng'ensi ejja twenyumirizaamu wabula si nze nawulidde Lujja ennaku ey'amaanyi nga ndaba mukadde waffe ennyo Owekitiibwa Mathias Mpuuga ng'abaana bamuyisaamu eggaali ku social media ne bamukolamu n'obuntuntu eyo si y'engeri gy'alina okuwunzika obukulembeze bwe akoleredde ekitiibwa era alina kiwunzika ng'ekitiibwa weekiri naye ekitiibwa ekyo kibeerawo ng'okoze eki ng'okyewadde omaliriza otya era nsaba ne bannange abaana bannankyukakyuka bannastruggle tetuvuma wa kitiibwa Mathias Mpuuga naye ate wabula tetusirika kati bakole ki buvunaanyizibwa bwaffe okulondoola n'okulabisa ebyo ebikyamu ebiri mu gavumenti ya Mwami Museveni ne bibasuula mu bakadde baffe okuba nga babateekateeka bo bye baagala obateekateekamu mu kulabisa obadde mu mawulire oba oli munnamawulire Bobi Wine ono oba Mwami Kyagulanyi ono engeri gy'akwatamu ensonga bagamba ayagala nnyo okukola bya kamera nti ensonga baba nga zabadde mu meeting wali tewaliwo nsonga ate kati dakiika eyo ebaga bbaluwa eyo ne bagikuba ku social media bintu byakulabisa bya kamera bya butaala no kakati bye basinga omunenyeza kati ekyo kikyamu ngenda kuwayo example Lujja nti omuntu watuuka okuvaayo
ngenda tukane ku example z'amasomero gye twasomeranga twakolanga emisango HM n'akuyita n'asooka akulabula tosiddamu noddamu n'okola omusango gwe gumu principal n'akola ki n'akulabula toddamu wekisukka nalaba nga ate embeera agiza amaki mu bazadde b'omwana kati kino president waffe kyagezaako okukola tekiva mu bbanga nti kikedde bwe kityo n'akikuba mu public ensonga zino zisooka ne zituulira ddala oba oliawo etali emu oba etali bbiri naye ne bijja nga bikola ki nga biddiringana tusaasire nnyo president Robert Kyagulanyi Ssentamu ensi eggwanga gwe liyinamu essuubi ku kununula ensi eno n'abantu be bakulembera nabo kya buswavu nnyo nti abamu ku bantu bakulembera nabo eggwanga ate likyezuulire nti bakola kino president ye kiba kimulidde kati alina okuvaayo ng'omuzadde ategeeza abantu tasobola asirikako anti asirise ogutali gumu oba ebiri ekintu kigenda otuuka okuvaayo okudda eri mu public wabeerawo enteesaganya ziba wano muki munda naffe bakivumbize tutamanya zina notuula ekiro saawa meka tutereezeza tutya ekintu kino ekintu kyemutereeza ate nemukyabya nemuddamu ng'omuntu yeekyawa n'ategeeza abantu for safety eyalegase ye n'abategeeza nti bannange abantu bemwakola bati naye bati bakoze kino yesaawa ne mumubeere ki mubategeere hali tekikoze ku ekitibwa Mpuuga kikoze ku babigirwa nga balina emivye gye bakoze mu Busoga n'abalala kirekawa Nuupu ng'ekibiina kibateekawa Nuupu kino kubanga ekibiina kye tubaire tulinawo ekiri solid mu opposition njagala ebirala nga byayika njagala nsinziire wano ku Caviton channel kubanga manyi nti yesinga okufollowingibwa yes amaanyi ga Nuupu ababadde basuubira nti kagenda kendeera ate gongera bwongezi ku linnya gatya kubanga otugenda mu byafaayo by'ensi guno omulembe gwe gukyasinze okubeera omubuufu guno gwe mulembe ogulabisizza abo ab'ebitiibwa era gwe bavumiddeko n'ab'ebitiibwa guno gwe mulembe omumalirivu omwana ayimirira mu kkubo n'akugamba akama mbaya naki mbaya nga manyi kyayagala so bintu bigenda kubimalamu baana maanyi ate bibongera maanyi kubanga president avuddeyo alaze ensi kyona akoze kino kyongera munnankyukakyuka maanyi kumanya nti wali waki watuufu kubanga singa tekibadde ku mulamwa omukulembeze yali sirise okuvaayo n'alabisa abantu abakola ebintu byabwe ebyenjawulo kiba kyongera kugiwa maanyi pate era 2026 in case nga tugenze mu kalulu kubona ko tuyinza obutakagendamu totandika Jamil enkyukakyuka esobola okujja mu budde bwonna esobola okujja mu mwezi guno esobola okujja mu mwaka guno obudde bwonna ejja esobola okujja mu ntebereza y'obudde gye otututte kati amanyi bantu muze mutuvuga mu feezezi wali abaga tubikwase Katonda kati netubijjayo eyo atugenze mu ntebereza ya budde si ntebereza ya budde ensi ntebereza ya budde njagala okuba ettooki mu bukulembeze obujja bukyuka mu nsi ez'enjawulo ndalo no mu kalulu Afirika enkyukakyuka ezzeeti waliyo n'abamala okulonda n'ekyukirawo there and then waliwo ababeera mu mwaka gwa kalulu n'enkyukakyuka n'eggirawo tongera okwesabira naye nga buli muntu yali badde ayagala enkyukakyuka kati awo ekibuzo kisigadde nti ezzeetya enkyukakyuka gye twogerako era gye tusinga okwetaaga yakukyusa nsi eno enzija yonna gyezzeemu Mungu gy'aba tutegekedde Katonda tubikwase Katonda gy'aba tutegekedde naye nga yo erina okujja oba ki ate Nuupu likyali jjinja liri lye bayita solid tolikoonako booti n'okola ki lindo ojja kulaba tula butuuzi olabe
kale tulina Jamil Kivumbi monna bukoto Central ya agenda kubanga atajja abirenga akisobola mu abantu side eyo nze muyimiriddeko kuba ndabyeko byakoze era nga nsaba mu mubeeremu ifiwano twasimbudde ddi watali kulanga kulala Jamil Kivumbi yo waffe ebukoto Central awo bukoto South awo ndoza tubongerera twakagabo kuba nali naye n'agamba alinze kulayira kani twakagabo agenda layirira wa agenda kulayira alinze bulinze kulayira agenda layirira wa agamba mbu akapima wali ku ground tone tali mu 90% 80 90% alinze kulayira kakati so atera kyagamba mbu president we mu kibiina ye bakwa kyawukana mu simu Uganda mu kibiina ye his excellency mwami Kyagulanyi Ssentamu era agamba nupu kye kibiina kye ketonye kabukoleki kagwake mufuna bulungi awo tuli kakati soko mpeko tontwala speed kagabo twaha honorable oyino bakabwe kampiseemu okwo buyiseewo tugende ku masanyalaze ge wafunya amapya kampiseemu okwo mwami kagabo twaha inze nga amagezi genyinza okuwa bannabukoto South Rengo okutwalize wamu ogenda kubagamba ki golaba bagamba agenda kubagamba ki goyagala bagambe ki kyatabagamba no omanyi ebintu ebimu twekangabiriza nakuta omwana omusanga amaze omukwata niyekangabiriza sinamukwata kusinakola ki oshegeera okwejja muki omusango abantu abo be bakulonda abantu abo be bakuwa amaanyi abantu abo be bakufuula kyoli leero abantu abo be bakuteekateeka ne bakuwa obwesige ne bakuyingiza parliament byonna byeyogera weebiri biri ku grand facts abantu abo n'obayiwayo emirundi 10 ku 10 tulinayo basentamu bajja tulinayo bakiimu abaana bamutambula nabo kuba be bamanyi ennaku yammwe be bamanyi obulumi bwe mulimu be bamanyi peyini gye muyitamu mu bulamu obwa bulijjo oyo Kagabo yabavuddemu dda talina kyabalimba talina kyabagamba kakati njaga tutunuulire mu bifaananyi nakulabyeko ne president wo ekifaananyi nakirabye ku weekend wabadde magere sebo kanewombeko kanewombekeko sebo wekitiibwa his excellency president omulungi ow'ekkumi ow'eggwanga Uganda omukulembeze nsiima ate nasiimye nnyo ensisinkano gye nafunye naawe mu maka ga Faga State House Magere lujja nabadde ku 3 phase amasanyalaze 3 phase era ndowooza ogawulira gakuyiseyise mudda wano kubanga yantooleddeko ondetedde ku masanyalaze tuli wano tugabana amasanyalaze owekitiibwa president 3 phase yantooleddeko nangamba ati genda naawe amasanyalaze ogabayiseemu sebo mukama wange president omukulu lujja mutoleddeko ku masanyalaze ge nafunyeko kakati naawe oli waddembe okugenda ng'ogagabanyaako nange ngaba wadde mwenna batulaba tuli ku masanyalaze ga Bobi Wine amayitirivu oli Kyagulanyi Ssentamu nga ntandise okunyumiza embeera ng'omutuuseeko oyinza naawe okkeera Magere ekiro kya leero nga mutuuseeko omutuukako butuusi bwoti ne gasooka gakubirawo ne gasooka gakuyitamu opimira ku kimbu kati gakuyiseemu embeera y'obudde esooka neekola ki nekyukamu awo agenda otuuka okwaniriza okutandika okwogera omuuko naawe n'ensonga zonna zanja nga gamaze okuyingira tosobola kufulumayo kyekimu beba Edi Mutwe bano betulaba bagasiibamu kati ate awo Edi ezo transformer bashirewo Kivumbi bamasiinya ezo transformer nazo zigaba sajja aliko amasanyalaze kati bo baaliyenye abatagayina tebaliiwo yaliwo oyo kuba nakoma muwuliro balasitiya nga nani kuvaayo nesada muwulira manyi wada Kivumbi nsaba tusigale ku mulamwa
No. Kubanga teri muntu atamanya aliye. Leka njogere kyemmanyi. Kati gwe tomforce. Because wabanga tali mu kyowulirira mu ddembe ate kigaana kuba nti omumanyi. Kyesaagala gwe enforcing. Njogere kyesimanyi. Kati nze omusajja galina koma mulaba last year nga ali ku Freedom City we yakozinga mu traffic yawo naye okuva olwo siddanga muna muwuliza simanyi oba alina mu nsi mwali etumbuza mbu ali wagamba nti omumanyi mwali muno mu Uganda muyimbi era w'amaanyi badde manyi yagenda mu bebamu kube tuyimiriddeko badde manyi yagenda mu diaspora mbuulira byoteekedde abantu b'e Bukoto Central nga tusembere okufundikira emboozi yaffe banna Bukoto Central basibirira entanda eno tuli mu mbeera ey'ebiyitingana bingi tuli mu mbeera ey'okuwuddisibwa nnyingi tetuva ku mulamwa twebeereremu abo abayitaayitamu mubaleke bayiteeyitemu akasente kamuyi wa musolo ke boonoona mukakozese we kaba kazze n'ekyokola mukola ki mukimanyi kyakununula nsi eno aba bali mu kwepika n'akasente kamuyi wa musolo ajja tuuka akawulire nti akasente ako kabadde kazze mu bantu so n'obukulu bw'ensonga eyo twebeereremu abavubuka ate eggwanga libalinamu nnyo essuubi muleme kukuddisibwa na busente abaana abazzukulu abagenda okujja mu future bajja kubuuza wakola ki okununula ensi eno naye zijjukira onoobaddamu nti wali mu kulya busente bwa muyi wa musolo zijjukira President Kyagulanyi yagamba nti abantu sente bazirye naye ekyokukola bakimanye kati lwaki tetuliko omukulu sente azirye ayinza obba ekyokukola akimanyi kyesaagala oyo noone omukulu oyo akasente akazze akalye no waliwo akasente akamusasulwa mu mateeka kubanga kateekeddwa omukola ki omusasulwa waliwo ako akajja nga si ka mu mateeka ate mukulembeze alina kubeera kyakulabirako eri abaana b'ekyannamukaaka n'abekyesiiga ate ezo sente wazikwata n'azizza mu constituency kibi ki ekiziriko mu mateeka takwata sente kubanga teziri mu mateeka sente yakyeyonoonere gizzeeyo eba ya kibi lyakasente akatono naye nga kagenda kukuwa emirembe mu bantu bo tulya sente z'abano bakagabo babadde oyogera kagaba ayinza n'oyita wano mu kibuga Kampala wakati asobola n'oyita mu Masaka City era endabirwamu ziba waggulu mmotoka alina kubanga atambulira mu kirala eno gy'oli gyali eri nsi ndala anti nze nkubuulira kino nze kati nkubuulira oli musawo manya abantu bajjanja kankubuulire kino omanya abantu bajjanja olunaku sente ya mwami Museveni gyawa abantu abo ye sente omuntu gyakwata n'alya n'ekyusa obulamu bwe okuva mu bantu ba wansi era obalaba beekweka babula waba atambudde emmotoka agikuba tinti eri eya bbulaaka esembayo nga tosobola na kumulaba lwaki tasobola kutambula mu street ng'ali open nga Kivumbi watambulamu omusajja avuga na ddigi ya bbeeyi obadde ki agivugira luddawa kyogamba agivuga ng'ono omwana kuki gwensembetosanga ku street ng'avuga omanyi amayinja agayinza mubita ku mutwe ogamanyi Mr. President mulye ssente naye muzirye bulungi so bannabukoto mwebeereremu ebigambo abo abantu abayitamu mubaleke obusente bwe bakozesa bwa muyi wa musolo mu bujjeeyo kwamba mufunye ku mukisa ogubulabako naye ekyokukola mu kimanyi kyakukyusa nsi eno kyakukyusa Bukoto Central kyakulaba nga tuteeka enkyukakyuka mu constituency yaffe ne Uganda n'Obuganda okutwaliza awamu mubaleke bakole bye baagala naye mumanyi ki ekyokukola ki kati nze ekyokukola nina gwenda abambi ali yatagala musajja wattu bamukuba eyo ku mulirwano gwaffe kati alowooza nti eno gyandabbulukukira okola yegwe omu ku bannamawulire bemumanyi abakola investigative journalism mbuulira ani ze njagala ebintu nga tukutuza n'amannya batagala bali eno naye mu gye bakoma ottagala gye bajja okuwulira kye bayita 3 phase bayita mbuyeti olina obubaka eri Honorable Abedi Bwanika
oba bibere bwa lulala. Oyo tujja mutandike oyo program number. Tumuleke. Yo program number. Kale. Ye Honorable Jamil Kivumbi, Bukoto Central. Gwe tubadde naye mu video lunaku olwaleero era nga yafunye amasannyalaze amalala kuba n'okwambala wambaze enkofiira nago masannyalaze kati wafunye malala n'okubeera owa Nobu nago masannyalaze kati awo ali mu 3 phase ye anyumirwa ngera ne bannaffe mu kampu endala nabo bafuna amasannyalaze mwabo bakkiririzaamu era basaba okome ku kikyo kyo subscribingako nze akugamba nze abaliraana agabwe ga batule ngubuulira era nja kuba ndi wano nga nyina munna NRM nga naye agagega tokota ageyo ga batule nga balina bagicha ate kati battery yabwe bagijampinga bujampinga abalala bwe buzibu obwo yogera kikyo n'omulala ajja yogera battery yabwe bagijampinga bujampinga tekyakuuma na muliro mu lunaku olwo nze nalaba Kivumbi ng'akolagana ne gavumenti ya Mwami Museveni eriko ate ebigambo bitubeere wano nga tubizza mu butambi ekyo kikafu tulibizza ekyo nkisazaamu kale kati ninyo omuvubuka yali yeebase mu kwebaka mugiramu okuloota n'okulogootana mpulira n'aloota ng'asisinkanye abakulu ba sayiri yo badoyogerako weyawawamukira n'agamba funye ekirooto ekyentiisa mbadde nfudde gwali oloota nze lujja ne Jamil Kivumbi ne Tone Saidi wali saba Katonda abatukuumire tubeere nga tukwatagana mu video endala ezifaananako bwe zitesalimu kukyamuukiriza naye nga just tutematema nsonga okusinziira ku ndowooza yaffe nga abakubiriza programu eyo n'abatukyaliddeko ate ne kwekyo ekiba kitambula ebisinga ku ebyo bye mulabye inshallah Allah ajja kukkiriza tujja kuba nga nabyo tubikoonako akumata kumira mpeera amanya nze Ensonga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp